bere basis obango yosa munengo kyakola video eziri ku mulamu akutumiddeko nnyo balikola wale kwagala nsiyo bwenvaawo mbanjolekedde ku bantu bonna bakola night shift ne day shift mwena mbaagala nnyo balikola wale kwagala nsiyo mwe abakomentinga abapostinga abasharinga namwe mbeetaaga nnyo balikola mulimu ogwo namwe abasaasanya video zino nga muzisazeemu ne musalamu part ne mbuteeka ku mikutu egy'enjawulo ne mubugaba mu WhatsApp groups ne mbuteeka ku TikTok ne mbuteeka ku Facebook namwe mbaagala nnyo balikola mulimu ogwo abali recording abakola screen recording namwe basalamu ne mugisaasanya balikola mulimu ogwo nsemberayo ddala n'abantu bano wammanga bano kika kino wammanga omuntu yenna ng'oli eyo ng'otambula ng'otegeeza abantu ebigambo by'enkyukakyuka nga tebyakusasudde ng'okozesa ssente zo nawe nkwagala nnyo bwe balikola mulimu ogwo olw'ensonga nti lwalamunyidde otulwejja ffekka yensonga lwaki tole muntu agenda kuyamba kukukyusa nsi yonna gyekyusiza wokka kale no bwe mmala okubabuuzaako mwena n'okuba nti mbase mu mirimu gye mukola then tuba tugenze ku video weetandikira olwaliro sigenda kubeera na KIGULA LUJJI wadde akalowoozo nabaga video yaleero yansasagge video yale bagita namwatulira open roof kakongoliro omuntu yenna anabasigadde sala sategedde sawulidde kubanga tukooya akamanyiro kasuse alright ndoza njala soka tutandika n'obulango buno biri wokka then tuleke tugende ku video eyandeese njala tutandika n'akalango kano mwenna abantu abagala okutambula ndanga magalagira mu ganga ya Canada mbawanye obulango buno nembaga mu contact nga abantu amusobola okubanga mufuna details nangeri kije musobola okufuna mu chance esobola okutambula kale kantandike n'akalango kano akalango kano kaga the International Conference on Health and Social Work International Conference on Health Care and Social Work theme health in social presentive international dignitaries ne local dignitaries conference egenda kubeera mu Ontario Science Center 770 Don Mills Road Don Mills Road North York on M3C 1T3 powered by GEC Global Events Canada. Oyagala bafuna ku WhatsApp esimu eri +1 647 702 2922 osobola bafuna ku simu eyokuba butereevu eri kasaraba emu 337 288 98 62 osobola okuba ngobafuna eno conference egenda kubeerayo omwaka ogujja mu mwezi gw'omukaaga etandika ina kuzomwezi 21 nekoma ngenda kuzomwezi 22 omwezi ogwa 24 bwete bwefaanana bwe nava kuno ngenda gipostinga musobola okubanga mujettanna bwete bwefaanana osobola okugendayo nobanga osobola okutuuka ku bantu abo alright bwe mmala eyo then ngenda kukalangako okubiri tuleke tutandika video yandeese the International Conference on Ending Malnutrition 2024 starting on 19th January up to 21st January 2024. Theme Better Nutrition for Better Lives. Registration and more details. Contact Extreme Events and Music Extreme Music and Events Management Director Omukyala Dorni Kajumba ku simu ye kasaraba emu 647290340 osobola mufuna ku WhatsApp nasobola okubanga akubulya details zigenda okubanga zikwatagana ku conference ate ng'obudde buwedde mwandibadde mujjumbira ekintu kyomangu nnyo kale bwe nvaawo ku bulango obwo kiba kitegeeza tugenze ku kwanjula kwa video ya leero kamale n'okussa ku kikoonye ne ku mazzi kubanga bwe tulaga si wangu wetulaga si wangu era wetaaga okubanga video tugikwata mpola kati njagala buli muntu yenna nga oyina laamu awera eno video njagala y'abantu abalina laamu ali waggulu nga teweta kubanga oyina 0.5 GB RAM acheta kubanga oyina laamu awera tusobole tukwate video eno mpola mpola era njala gikwata mpola lokategere video eno gye neekomekereza agala ebyononese tuula wano tovaawo sharing a video gole mu yagala ebyononese tuula wano sharing a video tugenda tandika tutya wenjagala tusimbe essira we tugenda okutandikira we tugenda otandikira essira nno
tewagenda kubeera wala nnyo ngera tutandike bwe tuti era nga nsooka kusindika obubaka buno eri ekisaawe ky'Entebbe ne ekitongole ekya Uganda Revenue Authority ku kisaawe Entebbe ne ku boda zonna. Bakulu tubamanyi munoonya omusimbi Yoseri gwe yagamba okunoonya okubanga mutaasa ekonomi ye kirungi nnyo. Naye obubbi ne futwa n'obutangaliza bujjudde mu ggwanga Uganda. Wetwogera ku kisaawe Entebbe abantu bangi bafunewo pressure alusa n'ebiddako olw'okuba bakyajinze omusolo ogutakkirizibwa mu mateeka. Olina kuba munno omusolo n'atuuka n'okuzirika n'ayiika Windows olw'ensimbi obuwannaze bwe bamukoze eki bamukyajinze. Kati ate batagetinga nnyo omuntu avudde mu ggwanga erya batagetinga nnyo muwanga Take, China ne Dubai. Naye Department ya Uganda Revenue Authority Entebbe mulekerawo omuzigo okubba abantu. Omuntu mukyajinga omusolo mungi nnyo ne mulemesa okutwala ebintu bye ate ne maliza nga lisiti muwadi ya sente ntono. Katugamba omuntu mukyajinze miliyoni 2 mumaliza muwadi lisiti ya mitwalo 8 nga miliyoni mutwalo 2 mujibbe kubanga teguli mu mateeka. Butyo muyise muino koma Uganda Revenue Authority branch Entebbe Airport mulekerawo obubbi mulekerawo kubba bana Uganda. Abantu bagezaako nnyo okwezimba okuba nti bakola business basobole okubeza obulamu bwonna firms muganja obalembera kumbalemeddeko. Waliwo omukyala eyefudde ekizibu muyita Monica ng'oli ku kisaawe Entebbe mu Office Revenue Department. Monica lekerawo okubba bana Uganda okutulugunya bana Uganda. Omuntu waba alina air ticket bamuwa ensawo 2 luggage. Ensawo ezo zibeera ku ticket ye. Naye mmwe mukifuna n'omuntu azira ensawo 2 muzikyajinga n'ebintu bikadde bikyajinga balemeddwe okusasula ne mutwala ebintu byabwe. Waliwo omusuubuzi omu amuyita Shadia Nakate. Shadia Nakate ono ne banne bajja wiiki ewedde wiiki eno ngenda okukomekereza n'abala bangi bamukyunyiza ne mbakuba omusolo. Omukyalo nkyanvubiddeko okufuna pressure n'agwa n'azirika ku kisaawe Entebbe mu nsi eyiye. N'abala bangi bamukoze bwe butabala bavudde mu business. Wani Take n'enseda zali zina abaana batandise okusuula nga bakozesa $2 2,000 13 nga basuula. Nembavu overcharging omusolo business bavuzivuddemu abaana babula kwetuga. Kati gwe mukyala gwe Monica kino ekintu kyewakola okukyajinga omwana n'omusolo ne banne abavudde mu business mulokuba batuma sente n'okubanga mwagala kubba sente ate kintu kisinga okunnuma ye muntu gw'okyajinze miliyoni 4 n'omuwali siti ya miliyoni 1.5 sente namba muzitadde luddawa. Ono mukyala wiiki eno yennyini yatwala ensawo 3 nga mulimu ebintu ebyobusuubuzi bitonotono. Kyokka omusolo gwe bamusaba gusinga n'ebintu n'essente ze yasuubuza ebintu ebyo. Yakomekereza omusajja mukazi agudde eri nga pressure zimukubye olw'okuba mukyala Monica ono ye mukyala gwe bakuba omusolo guno bw'atyo. Ono mukyala yakola ekintu ekyo. Omukyala bamuyita Monica ali ku kisaawe Entebbe wa Revenue Authority mukubba abatalina mukwatira nsawo yoyo Monica yoyo. Monica lekerawo obubbi lekerawo n'okutunya bana Uganda ensi yabajjajja oyo Monica mubbi muzibu. Monica lekera okutunya bana Uganda n'okubabba ku kisaawe Entebbe. Mwova kyajinga abantu omusolo mungi mukazi munono omukuba omusolo gutali mu mateeka miliyoni 7 ebintu byasuubuli bya miliyoni 6 n'atuuka kwene embeera ng'omulooza mugenda kukulaakulanya ggwanga. Mukazi munono n'atuuka kwene embeera ng'omuggyeeko omusolo. Gomuchala Monica ali ku kisaawe Entebbe ku Uganda Revenue Authority mu department eyo. Nyabo tukusaba n'obuwombefu oba oli bwakaba n'otubuulire. Office gy'oli muwala wali bagisokedemu gitulamu. Mukyajinga abantu omusolo guyitiridde. Omuntu n'omukyajinga omusolo omuyitirivu ne gusinga ne series yaguze ebintu. Kubanga mweyagala mwagala sente mwajja kubba ggwanga. Omukyalo nosinga yafudde. Family wandi gigambye eki. Omuntu watuukira okuzirika kiba kitegeeza omukyajinza omusolo gusikka ensimbi ze yaguzeemu ebintu n'okuba nti mwagala sente. Ne mwagala okubba abantu.
Go mukyala go Monica nkuddamu omulundi ogusembedde kengende ku video esookera ddala tutandike video. Yeyo mukyala Monica. Yoyo Monica. Lekera awe fujjo n'okubba bannayuganda. Yoyo. Oli ku kisaawe Entebbe oli mu Uganda Revenue Authority gomu kuba charging abantu ku kisaawe Entebbe mulekerawo kubba abantu. Awo tuvuddewo kati njala tutandike video bulambalamba nga bwe tulina gitandika mu buufu bwayo. Alright. Nzija nnyo ne mbagamba ebintu byange ne mbirekawo n'entambula. Nabagamba Uganda oba yagala kutegeka ekikopo ekitwale nga tewali agichallenginze tegeka ebintu bibiri. Tegeka empaka z'okunywa entabaaza bakadde otegeke n'empaka z'okwegadanga bajja twala ekikopo nga tewali abawanguddemu wadde game nga muluza nsaaga. Ne mbagamba yose kyasinga okutegeera kwe kola ekigambo kye bayita diversion ne blackmail ebyo abitegeera bulungi nnyo. Nze mbagamba programs nnyingi nnyo zitambula mu ggwanga nga zirina kwogerwako bannayuganda naye bali music oziteekawo ne batandika okuteekawo diversion ez'ekika ekyenjawulo. Nabagamba nti concert bajje muyita battle wakati wa Shiba ne Sindi nabagamba nti no diversion mumpakanya era mu demographic social media Lumbuye yagamba mu battle ya Shiba ne Sindi kujaki mu diversion. Nabagamba show ya Shiba ne Sindi is a total diversion kubanga state sponsored what show. Wetwogera n'ababuuzanya nabagambya na sponsoringa share. Kati kambaletire sponsor mutegere yani nabaani abakibadde mabega. Golooza lwaki bannayuganda basinga obungi ne TV ne media za Uganda tesobola kwogera ku nsonga z'embaba bannayuganda kale nti nga basobola kuteekawo bidongo mutandika kunywa na kusiruwala. Kati njala bagamba omusajja ali emabega w'okuba nti ya sponsoringa bateeno ye state mafia. State mafia nga ye vice chancellor wa Victoria University. Victoria University ya Suliru Paleria akolera Geneti ne Museveni akolera Geneti ne Museveni ne Muhoozi Kanyarugaba. So Victoria University ya Suliru Paleria kati vice chancellor waayo omusajja Lawrence Moganga ayino Luganda ku Geneti ayino Luganda ku Andrew Mwenda era yensonga lwaki bakola ebintu bino byonna okudivertinga abantu. Omwami ono yono ye main sponsor nenga ye chancellor wa Victoria University oyo mulaba era omulaba omuntu nabo oti eyinza okukanga omulabanga Andrew Mwenda yennyini oyo main sponsor owa invent yo gye mugambo simanyi mu biki oyo main sponsor yeyita Lawrence Moganga. Kansoke mbazanyira wano ka video mulyoka mukakase katono nnyo mulyoka mutegere nti bwe tubagamba ekintu muteekenga y'amaaso yoyo offense ya bato nga gwe Mr. Mugango osobola gyogera chenyezo oyo main sponsor abakyala bombi baraza amanyi gaabwe era tulina kusobola kuyisa mu maaso oyo omulaba wakabano wuyo era nze neyongedde kwesunga nga 15 gw'omwenda njagala ndabe obusungu bw'abaddaawo bwe bufulumira mu ndongo ya buli omu era nesunze ndoza mukitegedde bulungi amanyo gamulinganga omutego gw'enkwale naye njagala ombulyo mu Uganda university ki erimu gwe tuyita professor ategeera nga yafuuka promoter wa bivulu. Njala ombulyo university ki omuli chancellor oba vice chancellor nga mutegesi wa bivulu. Tubaga ebintu bine muganya okutegeera mu dictatorship Museveni asobola mu dictatorship bakola buli kimu kyonna ekisoboka. Kati mbagambye eyo show eri state staged and state funded by the first family. Yensonga lwaki mulaba nti media ezagigenzeko New Vision NBS n'ebirala byonna bibakola ekintu kino. Kuba nowuni promoters mu Kampala tekuli n'ogu yataddemu ssente ze kubanga tebagitegeera. Nabagambye show yo oba battle eyo diversion tekirina makulu nendoza mutegedde bulungi okusera information gye mbawadde. Kati awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Nabagamba nti okutambuza information egase eggwanga etambula kitono nnyo. Nebwe kijja ku kintu ekyobuseegu eri kisiruwaza mu kitambuza mangu nnyo. Tubadde olwali tuli ku information ekwatagana okusomesa Kagege Nsereko Mr. Nyereko tumuza mu discipline. Bagenza okulaba nga tugenda kuba ekintu kyonna tukiwe. Ne basindika akavidiyo akatambudde social media within 3 hours.
buli muntu y'ensi yonna mu Uganda alina smartphone abadde akafunye naye nga information egaseddwa nga temusobola gitambuza Uganda obwongo namwe muli nti mu ekintu kibajjama ku information kitegeeza mwagala nnyo ebintu by'obuseegu engeri gye musharinzeemu akatandika obuseegu ako okwetoola ensi yonna ne katuuka buli inbox okatuse ku y'omuntu singa mushyengale mu inbox singa musharinga videos oba information ekwatagana ku y'Abannayuganda singa twajjako dda mu 7 naye muli ku information enfu musharinga ebintu bitategeereka na muleka information etegeera nzawe mbawulira Abannayuganda temwagala nnyo ebintu by'okwepiica okwevulunga n'okunyomenga okusinga emboozi enkulu etawaanya eggwanga tukyali tukyali mu kigulalo ky'amawulire then tuleke tutandike video mbagambe bagale byononese mutule wano nsereko tuuza wano akabina ko ne group yo yonna ngenda kwabya olwaleero tuula wano ne group yo yonna ngenda kwabya olwaleero nakuwoninga ddanza beka sitakuwoninga n'osiriwala nzija n'enkwabiza ddala saagala kutegeera kati Bannayuganda nzija mbagamba nekola video mbagamba nti mwegendereze nnyo government Museveni engeri gyali mu kulangamu ebintu by'okugema n'okukola kine mbagaba naye temugemesa baana bammwe temma kigenda kiri mabega okugemesa baana bammwe nemulooza nti nsaaga gwe government bwe kuforcinga okugema omwana bw'afuna setback oba repercussions zivudde mu kumugema government tekugulya wadde parado tena weekulabirirako gwosigala obonabona n'omwana wo ngenda kuzanya ka video kano then mbabuuze ekibuuzo lwaki mukkiriza omuntu okujja maka goba kujja kusomero n'agema omwana wo gwe n'omwana wo n'afuna ebizibu nga teri muntu asobola okukuyamba naye nga gavumenti yakikoze ng'ekiforcinze abaana bangi abatasobola kujja ku media abatafuna media attention nga bali mu kufa essaawa zino okuva lina bagamba temugemesa baana nga mulowooza nsaaga eno video yankwasize nnaku nti abazadde batunda ennyumba yaabwe ne batunda amataka gaabwe okujjanjaba omwana olw'ensonga nti baatanga omwana bekusomera bamukuba eddagala effu ate wali omulala obali saidize mu bwende eyo bamukuba eddagala mukazi mukulu n'abanga omuntu alina kisipi yenna najja omubiri gwonna agenda kufa naye nga bakikubakola ku baana bammwe nga temwagala kuddamu kukola ki temwagala kutegeera nti mbaga ebintu bino ka video kaakano kankate tulyoke tugende ku information yandeese kaako waliwo famire ekyabakadde mu disitulikiti y'Emukono esobetwa oluvannyuma lw'omwana waabwe yagemebwa ekirwadde ki COVID-19 okulwala amawuggwe omwana ono amaze omwaka mulamba ng'ali ku ttaka era nga batugamba nti obulamu bwe tebusobola kuwangala wadde essaawa singa aggyibwa ku mukka ogusibwa oba oxygen. Amaka gano gasangibwa ku kyalo Kifaazi ekyampisi mu kyabakadde mu disitulikiti ey'Emukono. Munda Liz Michelle Kavuma kati ow'emyaka 13 ali ku ndiri wabula ng'agezaako obuteegayaaza. Tumusanze aliko ebibokisi byagattagatta okusobola okukolamu engeri essundiro ly'amafuta gye lyandifaananyeemu. Ebbali waliwo ecupa oba sirinda z'omukka ogusibwa nnyo ennene n'obutono bubiri era nga n'emu eriko obukoba obugutambuza okutuuka mu nnyindo za Kavuma. Embeera eno ey'obutava ku mukka gusibwa Kavuma agimazeemu emyezi 5 era ng'ebintu bino ebirala by'azzaakola bye biringa obujulizi obukakasa kino kubanga kye kyokka kye yeeyinza kati. Nali aido nenfuna ebibokisi byebaleeteramu ebintu nentandika okubidesigninga mu ebintu ebyenjawulo. Ekirooto kye kyakubeera mukubi wa pulaani za bizimbe wabula ku ssaawa eno kikyali mu lusuubo nga yakatandika okusoma siniya esooka mu 2022 ku ssomero li St. Cyprian High School ekyabakadde mu disitulikiti y'Emukono. Gavumenti yayise ekiragiro eri amasomero gonna okugemesa abayizi baago era ng'ebbaluwa esaba kino ku ssomero lya St. Cyprian yatuusibwawo bakulu ba disitulikiti. Okusinziira ku nnyina w'omwana Margaret Ndagire beekyokugema omwana waabwe baakigaana kyokka ddi essomero ne limugemesa nga wayise wiiki emu omwana yabakubira essimu nti mulwadde. Ningenda ku ssomero nemunona nemutwala mu ddwaliro ng'akaaba joints naye okusinga mugongo nemutwala mu ddwaliro ne batuwaayo tube n'eddagala wali bukerenda bwakumira nemuzaayo ku ssomero
n'addamu n'akuba essimu nga wayise wiiki nti amaaso gamuluma ne mutwala mu b'amaaso kasanga eyo kati dokita n'amukebera ng'amaaso galaba nga te yatugamba tegalaba. Omwana bwe yadda ku ssomero teyafunawo yadde enjawulo ekyawaliriza nnyina okukyusa ku ddwaliro gy'amutwala. Ne mutwala Naggalama, namutwala Naggalama, dokita n'atugamba nti ulcers. Kati omwana n'abiwakanya wampaka nagamba dokita nze ulcers tezinnuma. Kavuma yeegumya okumalako olusoma lwa senior 1 olusembayo wabula agenda okudda ewaka ng'embeera gy'alimu eyungula ezziga. Twaddayo Naggalama olutambi ne lukyuka ne batugamba adivopinze apima olwo n'okussa kutandise tasobola kussa. Kati tuba tukyali awo bakyamukebera bamukebera n'afuna ataaka ne bamussa ku okisigeni awo y'amangu n'atereera ne tukomawo naye nga batugambye afunye asima. Kati we tudda atandikira ddala alwala agenda mu maaso naye nga tuli awo etyo paka oli we yaŋŋaana y'omanyi Mulago yesinga twamwana tumutwale Mulago. Abasawo e Mulago beekebejja omwana okutuusa ekizibu lwe baakigwa mu buufu ng'amawuggwe ge gaavunda. Twamukuba ekifaananyi ne bamusanga amawuggwe gaavunda. Kati dokita n'agamba nti masibiko gundi TB ne batutwala mu TB test zigenda okudda nga talina TB ne baddamu awo ne bakola awo test ebirala. Dokita n'agamba omwana ono mwalimu mugemyeko nti ye bamugema muwala bagema covid nti ye. Kati dokita ng'amaze okuzuula nti bamukuba eddagala lya covid naye tiryatambula. Okukakasa bino baabasindika ne ku mukugu omulala mu kifo awajjanjabirwa ekimbe kya covid. Omusawo ono naye n'amwetegereza. Bano baawuubanga omwana mu malwaliro agatali gamu okuteekebwangako oxygen okutuusa lwe baatendewalirwa. Ndowooza muwulidde bwe tujja tuba tetuzize kusiika binyomo tuba tubagamba information mutegere mufunebo ku magezi. Naddala abantu abali mu Buganda, abali mu Busoga, Bunyoro, mweyendereze nnyo ne mu maserengeta ga Buganda oba Uganda yonna naye okusingira ddala abantu abali mu Buganda njala mufunemu ku magezi agategeera. Ffe tetulwana kusiika binyomo tetulina by'okukola tubiyina. Nitugezaako balaga kyo batasobola balaga ku media zaabwe na babula information gye mutasobola kufulumya. Ne mwefuula abantu abatategeera ne mwefuula abantu abatawulira omala kufuna kizibu n'olwokootegeera nti baatugambye nti kintu kino. Kati naawo tuvuddewo kati njala tugende ku kyatuleese bulungi nnyo tutandike video butuufu nnyo ng'eyatuleese. Kavudde kwanjula kati katandise mukulu Nyereko Muhammad Mr. Kagege kansula nti otuuse bulungi nnyo nakugambye ngenda kusiikasiika ensi ekuli bulungi otegeere era tunaaviira nokaga kugugumye. Tutandise bwe tuti mukulu oyo amanya g'amatuufu ye Nyereko Muhammad eri ansirikaali etuma bwetumi emyaka okuva 2017 nze basomesa omwami n'okutuuka olwaleero. Omanya yina akamanyiiro kalina kalimu tani so si mu kilo. Omwami ene kizibu kyalina yo olumu yeerowooza nti yasinga okutegeera mu Uganda naye nga ate yasinga obusiru. Nyereko Muhammad ndi wano kutegeeza nti gwosinga obusiru mu Uganda lwakuba nti tomanyi n'abantu abalowooza nti otegeera naye totegeera kati kankutegeeza olwali totegeera. Ekisookera ddala bw'ogamba nti oli politically mature mu Uganda si kituufu. Bw'akalwa mu parliament emyaka 15 kitegeeza watandika okutegeera ebyobufuzi emyaka 15 15 years gyewakamala mu politics nga n'olunaku lwajja mu politics nze omu ku baali abayima abo kubanga nesereza okusosola polling station mu polling station ez'omu Mengo Parish mu Kampala Central ffe twazimonitalinga ffe twawuliranga abaana ekyemisana. Saagala obuzebuze nti oli politically mature. No, you are nothing kubanga myaka 15 gy'omaze mu byobufuzi tona kyokoledde bantu. Ebintu tukumanyi nti oli mukozi wa state era tukumanyi nti buli kimu lwakuba nti badde weebuzaabuza naye katwagala kutegeeza openly oba publicly toddamu kubuzaabuza abantu mukulu Nsereko. Sala eddiiro bw'obanga okera ku makya n'oteeka omusaalo wansi n'osaala sala eddiiro lumu obere ku sayidi enyigiriza abantu olyoke ensi etegeere. Tukimanyi bulungi nnyo nti oli wa bbulooka Museveni ajja n'agula ba independent lwabambi ba parliament baguza Museveni n'eddiiro endala nnyingi nnyo z'okola. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo tuzze tubyogera saagala kuddayo. Ekinyusi kiri luddawa? Ekinyusi kijja nti gwe kennyini weekuba endobo mu bintu by'oyogera ne by'okola.
olwaliro kuva jjo lonna obadde Bungereza n'ogenda Netherlands n'okola buli kimu era obadde omaze ebbanga nga ddene nnyo ng'oli mu kulya serezo muomusolo ne njala babuuza ssente njala bategeeza ssente ozijjawo biki by'okola buli muntu tuula okkalire bulungi nnyo olwatuuka nga booluganda tulabira ng'abeera omusajja muyita Medi bamuyita Nyireko Muhammadi mutabani wa Alhaji Abdul Nyireko Muhammadi nababulira olugero lwa Nyireko Abdul Muhammadi omwami ono naye mu regimu y'omugenzi Idi Amin Dada yali musajja munnamawulire ng'akola ku UBC era naye ng'omulimu gwe yali akola ogwali mukulu kwali kusoma mawulire naye ng'era ebiseera ebisinga yabeganga banne n'abawaayo ewa Kawenkene Amini n'abatugumbula n'omwana munnange naye gwakola kati essaawa zino bagamba nti mwana mugimu ava ku ngozi era n'omwana mulimu gwakola obuzibu buva ludda wa obuzibu buno omwami ono ekisooka alina akanyoomonyoomo alina akamanyiro alina akajanja ate yeerabira nti alina okubeera w'alina okuba naye nga tasobola kubeerawo mukulu ebintu bingi by'ozza okola naye mu kino ndowooza walinye y'amagye ekikulu ogamba nti oli munnamateeka which is okubeera munnamateeka kuba it's a choice gyewasala okubeera munnamateeka naye amateeka togamanyi twakulabyeko ku mitimbagano egy'enjawulo ng'oyogera ebigambo bingi nnyo olumalu lwakyagulanyi ssentamu naye abantu bakulizoninze naye oganye okutegera kubanga tukimanyi nti embwa endalu bwe banga eri ku ggobe ate kiyitira bwe gattamu eddalu n'eggobe ate kiyitira kati oli ku ggobe Muhammadi Nsereko Kagege njala soka kutegeeza omukulembeze waffe omululu lwakyagulanyi ssentamu yabadde categorically clear ku nsonga ze yakugambye one yakugambye nti mukulu Nsereko toli muwagizi oba member wa national platform so toyina lukusa bwogera ku nsonga za national platform n'abakulembeze baayo tolina kubanga golina mpawengwa tolina woli nga kitengejja ensonga yabadde clear nakugamba ekigambo kimu nti gwe ekigambo kiwadde okola wabadde ogezaako kussa member parliament Ssegirinya Muhammadi omuse ekitiibwa okumussa wansi nti bamusondera busondezi ng'omuntu wa bulijjo ekyo Kyagulanyi kikugambye njawulo ebigendo bino mpozi nga byakulumye buli yagambye nti wadde ogezaako kussa kitiibwa kya Ssegirinya wansi nga MP omufuula omuntu wa bulijjo ekyo kyakulumye okutegera n'onyiiga ensonga endala yasinze okukuluma eri bwete yakugambye nti teri muntu ayagala mwana wa munne okujja nga ayagala mulya ekyo naye adde mutuufu nakubuza ebibuuzo bingi nnyo gye buvune kugamba waayi gwe wajja walaavu yagala Ssegirinya nga tewamupostinga ngako bukyanga bamuwamba okumutwala mu kkomera okujja ku lwagendayo ekiro mu ttumbi nga mulina missioni zammwe naye nze sigenda kubanga abalala bakulemereddwa njala kugamba ku information ogenda kutya olwaleero ekisookera ddala mukulu nga member parliament bw'otuuka nga bamaze okukulonda mufuna kye tuyita seminars nga temunagenda kulayira basooka babapya bonna babatwala mu seminars okubasomesa protocol ya parliament n'ebintu byonna bimufuna mu parliament bye mulina okufuna babiri ba parliament ebyo n'ebintu limu ba parliament abimanyi bulungi nnyo kati mubanga mu ba parliament akimanyi benefits zalina okufuna mu parliament nga afusemba ba parliament kitegeeza nti baba bamanyi kati omukulu Ssegirinya nga yo omuntu bw'abanga benefits zalina okufuna yaziteeka ebbali ng'alina ekigendero ekikusike ekyo teryamanyi mwe evo mwagala nnyo okulaba ewali loophole oba wali omuwaato mba muyisa ensonga zammwe mulumba omuntu oba omulala emyaka egiyise wavumanga Lutandikano Kizza Besigye which is okay kubanga gwe mulimu gwakuvuma mu opposition ekyo twakireka kati Kyagulanyi ebintu byakugabye bwe twagambye byakunyizizza nnyo okusinga gwe bintu byokoze ebbanga eddene njala tubeere bagufu nnyo era tutegere ensonga zino ekisookera ddala abantu badde batusabe tuleme kuwa makulu naye ebiseera ebisinga omuntu bwe yeefuula omugezi ate tumuteekamu sense kubanga aba musiru ensonga esookera ddala obukulu njala tutegeeza Muhammadi Nsereko toli kyolowooza kyoli twali tuleba banene ng'emirembe engalo tolina kyoli mu Uganda era n'amagezi tolina member parliament yenna ng'amaze okola yamubuulira benefits n'ebintu byalina okufuna mu parliament bye twabuuzizza Ssegirinya Muhammadi yawandiika ebbaluwa ng'asaba mu butongole okujjanjabibwa tewakizeemu ekibiina ne kigamba nti Ssegirinya abali takutegeezangako wandibadde omubuuza lwaki tewategeeza bakama abo ekyo nakyo wandibadde okimubuuza before you attack Bobi Wine ekisookera ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu tasula mu maka ga ba parliament bakansala no bw'oba tomutegeezezza tajja kumanya bikwatako ate bw'omutegeezaako mutegeeza kubanga amanyi nti abantu balina okutwala obuvunaanyizibwa ye parliament gy'oli so si ye
Kyagulanyi okujja okuyingira mu nsonga ya foot soldier oba ya kansala oba chairman wa C5 ajingiramu ng'omuntu so singa ino obuvunanyizibwa ku muntu oyo nedda ajingiramu ng'omuntu okitegedde kubanga akimanyi nti mwenna muli state property state erina okukola ki erina obbalabirira kati gwe mukulu walemye okusooka okutegeera protocol 1 singa oyagala kuyamba Segirinya wandibadde osooka obuuza ffenna bambi ba palamenti benefits zetulina Segirinya yazifuna lwaki teyazifuna kiwandibadde osooka obukubuuza parliament gy'otuulamu so si bibuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu obuuza muntu mukyamu era oluba muntu mukyamu kubanga gwe olina ego olina ennugu olina akasajja ku mutima ebizibu byolina nya Robert Kyagulanyi si yekuleeta 1 ekisookera ddala weetwala okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omusinga ebyobufuzi ekyo kikyamu weetwala okuba nti mu kutegeera osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikyamu weetwala okuba nga ebyenfuna osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekyo kikyamu kubanga tolina wooli tolina kyoli kanjala kutegeeza olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu muyimbi era munnabyabufuzi gwe ssebo oli kikyoli kubanga you are not a politician nagambye political merchant omusuubuzi w'ebyobufuzi categorically kiriya tolina woyimiridde oli kitengejja tolina kunaku lumuke lwenga mugenze mu ggulu tolina wosobola kuyimira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omwenkana kubanga tali mu siteekezo ekyo njala kitegeezo kitegeere ekyokusatu nga ngenda ku information enkugulira akabikka omulalo teri member parliament agitegeera nga alina amagezi agategeera asobola kubeera ku TikTok natandika okusala ebitundu by'ekyama by'abawala n'ebifaananyi taliyo ekyo kikyamu era tekisoboka kati okumanya abantu baali bakutegeera wayogedde ebigambo bingi nnyo benjagala okusooka okuyitamu wano katono nnyo nga buli kyoddamu kyenkutegeeza then tulyoke tugende kubanga abantu baadde bakumanye nga bakusiriikiridde katusooke n'ono want our right to call you a fool and a dimwit, a stupid man who doesn't deserve our vote. That's our constitutional right. You don't have the right to say that I will now use parliamentary space and get MPs and tell them that, did you see what happened to me? Did you see how hard it was for me to sail past the Bobi brigade and come back to parliament? Does anybody want it? Of course, everybody is going to say no. When I was a hero. Oyomo ng'akuwa levo. Wayogedde ebigambo bingi nnyo kati njala tusooke tutandike mpola mpola tukwate mpola mpola bino wabyogedde yakayiga okwavula mu politics. He's confusing politics, music and everything. He thinks we are talking about fame. No, we are talking about wagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yakayiga okwavula how old are you mukulu olina emyaka emeka osookanga n'onyiga ku mutwe nga tonnajerega mutwe gwante guli ku mudaala olina emyaka emeka tonaweza myaka 5 bwoba olina emyaka mingi nnyo tekuba nga olina emyaka 4 tonaweza myaka giwera 5 bw'ogamba Kyagulanyi akyali muto mu byobufuzi wa yakayiga okwavula gw'olina emyaka emeka ebyobufuzi bakomera emyaka 15 ate njala kujjukiza music wa Kyagulanyi nagwo abadde ayimba from day one abadde political ogambye nti twawule fame n'ebyobufuzi mukulu nsereko if bwe kiba kizze ku fame ate tosobola kuyimira ku the same platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu is more famous than you are kusinga musajja muno wakusinga ng'ekigere togiitanga mpa togiita musajja muno wakusinga ng'ekigere togiitanga njovu bwe kiba kya fame muganda wangu oli wansi nnyo tosoboka musically wayagalako okuyimba ne wayita Simanyi Mentally Prince Simanyi Prince Kasasiro gwe kennyini nolaba nga tojja bisobola mentally nga tojja bisobola n'oddukayo wasooka mu field gy'alimu nekulema n'odduka ya music n'oddukayo nga tosobola tolina art tolina waka je nasigala mu music n'amutuusa wamutuusiza ate najja nejeroza mbuli kafulu ate ye n'asooka n'akuyitako one omuntu yandiyagadde okumanya Muhammad Nsereko oyina ekibiina ky'obufuzi kyonna kyewali okuliyetinzewo n'okimanaginga nga gwe can you manage a political party? No, tosobola kubanga era tolina kibiina kya byobufuzi ky'oyimiriddemu olina mpawengwa. If you can't manage a political party, leave Robert Kyagulanyi Ssentamu alone. Kubanga one, are managing a political party. Two, are spending millions on millions of money okumanaging ekibiina ekigodo kyosobola kukola. Ekisooka Muhammad Nsereko ne family yakulema okumanaginga mukazi w'omuzungu n'amutwala yalabirira abaana bo. If you fail to manage your family mukazi wo yasooka omuzungu n'amutwala mu America yalabira n'abaana kitegeeza you can't manage a political party, you can't even manage your family, tosobola na kumanaginga relationship yongo jomanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja omukulu.
Wasem tosobola tolina kibiina kya bufuzi kyali owandiisiza wadde kirimu omuntu omulema tekisoboka tosobola kimanaginga gwe kenyini you can't manage yourself kubanga ne zipo kenyini yakulema okusiba ekisooka next time bwobanga oyogera yawula okwogera n'okufubutuka ebigambo ekisinga obuzibu kyoyogerako gw'oyina ennugu n'akanyoomonyomo eyo video ngenda ako kavudde kati njala genda ka video akala njala kazanyako part by part akonka mazi njala kuzanya kano treatment mu America gye yagenda nga awenyerera mu ngatto ezitowa kilo 8 n'atuula mu kagaali ati mukulu wagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu America nga ayambadde engatto ya kilo 8 lawyer yasoma amateeka eyaleta etteeka lya social media ng'ayagala tulema okwogera era ng'agamba nti anayogera ekigambo kyonna ekitali mu buwandiika ajja kusibwa. Engatto gyoyogerako kilo 8 teri ngatto mu nsi yonna ezitowa kilo 8 Timbaland gyoyogerako ng'ozigassa engatto 2 in fact teziweza na kilo Timbaland 2 ng'ogasse eya kolone eya ddyo teziwera kilo 1 kati gugende yambadde engatto kilo 8 mu kooti gwe nga munnamateeka agante buli munnamateeka baba akusibye dda kubanga oyogera ebigambo bitakwatagana teri ngatto eweza kilo 8 bw'ogatta Timbaland bw'ogatta sayidi eya kolone eya ddyo zonna zivaamu kilo 1 ekinene ennyo kati ogambo yagenda mu America ng'ayambadde kilo 8 ekitali kituufu ate n'engatto zeera yambadde sneakers gojjako zino ziva omulabeko mu kusooka yakyusa engatto n'agerera mu sneakers we kugambira nti kozesa amagezi go ng'omuntu omukulu kankongere katono nnyo naga nti bagenda mujjanjaba mu America nti ensigo zaakutuse ne bannange Uganda ero mbo ensigo zaabaluse era wetwogerera n'ekibumba baakyokeza ababadde ayirabana singokako mu olaba nsereko oli musajja mukulu oli munnamateeka njagala oletera video emu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aga nti ensigo zaabaluse azini bust n'ekibumba baakyokeza azini ekibumba baakyokya ban njagala oletera video ezo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aga nti ensigo zange bazaabya tibazaabizza kuzaabya nti oba ekibumba kye baakyokya nga bw'obyogedde kyenjagala statement olete video ziteeke ku mutimbagano gwoyo politics g'omuzannyo w'ekisiru ffe tujja balabisa mpaka lasiti kati awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala bino ebigambo wabyogedde nabyo kambikudde bulungi nnyo nakano wakoogedde kulimba bye bakusiruwaza you're messing up with the wrong person musirikira ebintu bingi nnyo nenyamba abantu nga sibabuuziza sikikyali Nsereko Muhammad wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu is messing with the wrong person. Who is the wrong person? Osobola okunnyonnyola abantu wrong person yani bw'ogamba nti he is messing with the wrong person. Waliwo Robert Kyagulanyi Ssentamu weyayogereddeko ku linnya lyo ng'ako akuvuma oba akuvoola yakugambye nti wakoze ensobi y'okuyingira mu nsonga ezitakukwatako kati bw'ogamba nti wrong person that means nti oba okonfaminga byetwogera nti wrong person era nga kikulabika ne ku face. One, ogamba nti obadde oyamba abantu era oyamba abantu era toyogera njala mbuulire abantu bwe yalombe mu Kampala Central obaleete kebera gurupu y'abavubuka gurupu y'abalema oba gurupu yonna nga wetwogera mu Kampala Central ye business center ya Kampala abantu badduse mu arcade olwa rent abantu badduse ku nguudo State Council bamalako ebintu byabwe basi essaawa zino zonna zigaddewo olw'emisolo State Council gyazitaddeko buli kintu kyonna kiri vice versa mu Kampala Central tokolangayo wadde lukuŋŋaanda wadde okulambula ensonga yonna ekwatagana ku economic crisis oba financial crisis zigenda maaso mu Uganda you are quiet kubanga ssente ozimalira bweru ng'ate Museveni toyagala oyogere ku nsonga ezikwatagana ku Museveni kati bw'ogamba tuyamba tulina bw'oyamba oyamba bitundu byo byakyama kubanga omulimu gw'osinga okumanya mu nsi yonna kwe kukwata ssente n'okuba amasimu n'okubira bannakijangajja bannakirijja bannakityo nobatwala buli nsi gy'oyagala ne mutandika kwepica na kunywa mwenge omusajja omusiraamu gwe mulimu gw'osinga okutegera sosi ofisi ya byabufuzi oba kulembera abantu with the evidence n'obufere bwo mbireese olwaleero mukulu kanza nnyo ne ka video akala wano
nakano ka mukulu ono. So how do you expect candidacy to have a problem with Nsereko? They are competing over what? Disagreeing over what? The funds. The FDC appointed me as a chairman for this. Abana bakoma tugenda mpola. Buli kimu kibaleetedde mugenda kiwulira era mugenda kutya tugenda mpola bulungi nnyo. Tugenda buki? Tugenda mpola bulungi nnyo enseri okekutegeere. Olaba n'abagenzi bakyakumanyi nti Nsereko state mafia ono yali mugenzi Shakira. Honorable Nsereko twali ba flag bearers mu 2016. NRM yali etumye sente ekibiina kye twawangulira flag ezinoonya akalulu ng'omaze okuwangula flag. Okitegeera twasula ku state house ennaku ezi satu bameeya baragadi baaliko bakansalazi ba MP ba division zettaano ezikola Kampala. We were all there. Nga lwaki tutuuka ku ekyo twali tuwangudde flag twayita mu bulumi obungi ne tunoonya akalulu ka flag ne tuwangula flag ya NRM because mumanyi bulungi nti NRM balonda akamyufu bakalonda nga olaba akalulu general elections. Buli member wa NRM abayo n'agamba nze nga Kiza Shakira nsembye gundi abeere flag bearer w'ekitundu kyange so tugenda mu kalulu kennyini. Bwe twamala okulonda akalulu ka 2016 akaba flag bearers ba NRM twatuuka okunoonya akalulu ka general elections nga NRM tetuwadde yadde 10 kyerina okuteeka mu bakandidensi baako ne tuteesa nga ba flag bearers tugende tubanje sente ezo kati zeerina otuwa. Twasula ku state house ennaku zaali 3 nga tetulaba President Museveni. Mwami Nsereko watuyitako ekiro n'emisana wali ovuga emmotoka ya maroon ng'eriko sans ng'ojja n'olaba president n'ogenda you came out kwennyini n'otugamba president temugenda mulaba leero mujja mulaba nkya. I remember very well by then wajjanga ku mikutu gy'amaradio n'ezi TV n'ovuma President Museveni n'omuyita simanya Wakayima simanya eng'ebbiri z'akola zitya eyo story gye wayogera bagenda mu nsiko simano n'aliolwa mu lubuto kati akomyewo akimye mutwe ng'otegeeza President Museveni. Okitegeera ne tusigala nga tusirise but that is your role. President Museveni omulaba w'oyagalidde abantu bonna bayayana okulaba President Museveni naye ku bantu abalaba President Museveni we baagalidde kwoli ekyo nkyogera nga ndi mukazi musiraamu ntya Allah. Okitegeera ffenna tumanyi bulungi omulimu gw'obadde okola mu NRM nakati ng'okyagukola ng'omulimu gwo teri atakimanyi obadde okwatanga ba independent n'obatwala ewa Mwami Museveni twalaba ffe twali mu kalulu you financed independent candidates ekyo nkirinaku n'obukakafu. Oyo omugenzi wonna waali Allah amusaasire olw'ensonga nti ebigambo bibijja sigala nga byogerwa era nga biyisibwa bulungi nnyo. Kati mukulu Kagege Nsereko Muhammadi tuvudde kwanjula video entufu yatuleese etandise. Njagala ensemanye namwe abaana bali ku TikTok abo bowala mudiringa n'abantu abakyamu. Nsereko Muhammadi gomulabo yo Mr. Kage ayomu ku bantu abalina company ezitwala abaana mu ggwanga lya Saudi Arabia okubatwala mu house managers era basinga obungi bafira ne batabaza na Kampala ng'abajeemu body organs. Naye tasobola joogerako wadde n'akamu nemmwe bajjamu n'atandika obba kuba ekipindi n'abasaba ne ssente akomekereza abasabye ebitundu byammwe by'ekyama eyo tugendayo. Kati ndowooza katutandike olw'ensonga twali tuzize ku Nsereko Muhammadi tutandike bulungi nnyo n'ensonga zino wammanga. Mukulu mushiyalinge video ayagala ebyononese tuula. Mukulu Nsereko Muhammadi ogambye nti political lumachuwa okusinga Robert Kyagulanyi Centamu but tolina kyokoledde eggwanga wadde Kampala Central olw'ensonga nti tewali legacy gy'olese mabega olw'ensonga nti gwe kennyini omuntu olina ego oba ennugu ku Robert Kyagulanyi Centamu ku bintu byakoze ku myaka gye oyinza okuba omusinga ku mwaka gumu naye ng'ataakusinga okutegeera. Njala tegeeza eggwanga temuddamu kuleekana na mukulu ono kubanga talina kyali ekimufula talina kyali ono lwava ku ssomero
yatandikira mu Kampala Land Board, Kampala District Land Board kiyakola. Nalekanga atunze buli kimu n'okwegabira amayumba, omwali n'ennyumba gyegabira kodi Kampala, n'amala n'agiguza, n'amala n'eyola ssente okuva ku taata wa Zaake Francis Butebi, n'amala n'agaano zimusasula ennyumba taata Zaake n'agimutwalako. Era ye ego yempalana gy'alina ku Zaake Francis Butebi kubanga kitaawe yali yabanja nsereko se n'agaana taata Zaake n'akola ki n'atwalamu ennyumba. Omwami oyo yakomekereza afuuse mupangisa mu Kampala. Era akomekereza agenze kupangisa wa mukyala Amelia Kyambadde eri ku Lufuli Avenue gyali ebugoloobi ku nyumba y'omukyala gwe bayita Amelia Kyambadde mukyala Museveni wa namba mmeka yakomekereza nga gyali yapangisa era ennyumba n'akisasula $15. Omukulu ono bw'amala okuba nti apangisizza ennyumba eyo era nakati akyagibeeramu mwasinzira okuva omwo okudduka ogenda ekola emirimu gya Museveni olw'ensonga nti ye ebintu byakola bintu byonna byakiyayita na kintu kikulu kyayinza kugamba bantu. Yagezaako nnyo okuddamu okufuna ensimbi era n'agula poloti ennajeera n'agonomoolamu ennyumba yali nnene bulungi nnyo. Ennyumba bamaze ogiggala bulungi nnyo. Muno mwayagalira okwendeguza n'okuba nti yeeraga nti w'amaanyi yakomekereza ennyumba enagisinze bammanerenda nabamuwa obukadde 2 obwa Uganda ez'ensimbi n'azitwala mu kasino ne Zara. Ennyumba eyo naye bwetyo neegera n'abanga era asigadde mupangisa talina wadde n'ekikumi era n'asigala nga mwavu mponga byoya. Ogambye nti oli munnabyabufuzi aludde nnyo mu paliamenti naye nga ggwe MP obudde obusinga obungi obumala bweru wa ggwanga na kubeera mu bintu bya buseegu okusinga ensonga ezikwatagana n'eggwanga. Njagala enseetegera ne Parliament obuyaye bw'olina njagala tegeeza Speaker n'akakiiko ka Parliament konna akalondoola abakiise gye batambulamu. Omukulu ono kitegerekeseeko nti mu kufoginga travel document talina mukwatira nsawo era emirundi gy'amala ng'afulumya ebweru ono agenda neyeferera oba n'agenda n'akola fake documents ezimulaga nti oba bamuyise mu ggwanga lya Bungereza, bamuyise mu ggwanga lya Amerika oba mu ggwanga lya Netherlands ng'akozeseza empapula za embassy ezisinga obungi mu Uganda kubanga alina access guzo neewandikira abaluwa ago n'agatwala wa speaker n'amuwa okufuluma bamutirako ne package n'afuluma ng'akozesa empapula enjingirire nga tebamuyitangako ebbanga lyonna malezi ng'afuluma. Eyo yonna akirina kubanga mufere wa baluwa asobola okuba nti asobola okweyita naye ng'akozesezza empapula za embassy ezisinga obungi mu kwetola ensi yonna. Omukulu yakubuuzizza lwaki mu bantu bonna wafunye ekigendere ky'okwagala okuyamba Ssegirinya okusinga abantu abalala bonna wavudde ku mwataakinga olw'ensonga tokimanyi nti gwe obadde olina obusungu bwo ng'ate okiriridde nga nkuba olabe olun'omulumba kubanga ky'obadde olindira ebbanga lyonna naye eyakwalula esiridde olwaleero olw'ensonga nti gwe kennyini njagala ensi ekimanye nti nsereko mission ebadde empanvu. Wagenda n'okwata ttenda y'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu wasooka kuleeta omugenzi Isma Olaxes n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku buli lunaku nga gw'omusasula bw'olemererwa n'omukwasa hamu Miss Kigundu paka Allah bwe yamuyita n'amutwala n'oleeta omugenzi Paul Katolwama n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akomekereza nga Allah amujjirudde nga amujjirudde ati njala tegeeza ensi. Omukulu n'ennyini Sereko Muhammad yali mu lukolo lwajjawo omugenzi Paul Katolwama mu mateeka bagamba kamwa kabikasa siroga nga mu mateeka kasitofulumya statement kooti bateetaga kumanya kintu kirala kyonna. Yaleeta Computer Misuse Act n'eremulemerera naye nga mu Computer Misuse Act yali ayagala nnyo okuleeta amateeka agatakkiriza abantu kwogera bigambo ebyo naye kennyini yeekuba endobo n'alikoding omugenzi Katolwama with the intention okuba nti agenda mufunako hype. Ekyo nakibagamba bulungi nnyo naye yagamba nti ye kennyini mu bigambo byasembeyo okubeera ne Katolwama ngadde waka mu kooti. Omuntu yenna kasitaaba nga bamubuuzizza nti wasembeyo okubeera naani ne bategeera gwe yasembeyo oyo abeera first suspect. Wategeera otya nti Katolwama yasembayo okubeera naawe ndi mu bwe yali adde waka teyeera muntu yenna gwe yasinkana nga agenda mu maka ge wategeera otya era wajjawa interest mu recording in his last moments okuba nti ogenda kukozesa voice notes ze wajjawa interest. How do you get to know that those were Katolwama's last days?
to record him. And the statement which you made that you were the last person to talk to Katoro Bwama. Chali chitegeza mateka, you are the first suspect. Yensonga lwaki wa making sure okola buli kimwe kisoboka okubanga oziza any loophole. Oba question izo nezandi bado nobera onaku yafa mpaka ne bamuziika nobera onenda kwendera ngo yagala kusoka kugala ekintu kino kigwere bulungi nnyo. Naye ekyo tetujja gendayo. Njala tegeeza public nti omukulu ono Nsereko Muhammad yomuko ye member parliament eyakafira ba member parliament banne abawera 20 ne bafuka bavu mponga byoya era bamwevu bamu batya boti kuogera ba member parliament 20 n'abafira bafuka bavu mponga byoya. Omwami okiri ku record yakavuwaza abakazi betwandise ba sugar mama wa business woman mu Kampala abasukka mu 15 nga yo omulimu gwe afuse smart wire kujja kube bakakona bafera bajja ko sente nakola biddako ye yasinga okwagala. Nkyaba twala mpola tugende ku point enkulu eyandese. Nsereko omuntu yandi kubuza business kizokola neto sobola zoogera nengo ina company eziri mu Kampala ezikola business nga teziri manyago ngozikwese. Kati wano wenjagala mpa abantu obujulizi na buli kimwe kigenda mu maaso mu Kampala. Banyabo ne basebo mu butongole njala banjulira company ezimu Nsereko Muhammad zalina naye nga yazikweka nazijja mmanyage nakwesa ba directors abenjawulo okuba nti baddukanya business zino yenga ali bali. Mwenna amanyi company gye bayita Depot Technologies. Eno Depot Technologies eno ya mukulu go bayita Nsereko Muhammad bweti bwefana Depot Technologies bweti bwefana eyo company ya katuli ya mukulu Nsereko Muhammad oba Mr. Kagege yena nyini company eyo. Eyo company bajita Depot Technologies ya Muhammad Nsereko. In the disguise of his trustees bengendo basomero. Eyo company bajita Depot Technologies. Eyo company ya Muhammad Nsereko. Zino zonna details njala nzibalage company eyo bulungi nnyo gabweri. Eyo na company zino zonna details za company ya Muhammad Nsereko. Company ekola muri kimu ekola muri mu Depot Technologies. Depot Technologies eno ye company emu eina tender Kampala State Council ze yawa tender okulongoosa emyala mu Kampala district. Kampala State Council yawa company ya Nsereko Muhammad okuyola okulongoosa emyala mu Kampala district nga yita mu company ere ya Depot Technologies. Era nga gye emirimu gyekola naye nga mu actual sense emirimu gino tegikolayo. Eno ye company yene ebintu ebirala byekola okuyingira mu masomero okufuna mu tenders era yeeyo. Eyo Depot Technologies. Mugira bulungi nnyo. Eyo Depot Technologies ezimu company za Nsereko ezikolagana n'abakungu mu state council okuba nti bafuna contact zizo eyo company ya Muhammad Nsereko naye ba directors bantu balala nnyo. Kati omu ku ba directors gwe yesigenyera mukolera obuvuyo mu business ze gwe bayita mukyala Brenda Namubiru ono ye top director kuwa Muhammad Nsereko era ono yazanya bumizanje era ne byadde nga ali mu jagenze okola emirimu gye gyonna eginejo bwabadde Bulaya oyo mukyala ye mukono ogwaddyo ogwa Nsereko Muhammad mu kuddukanya business ze zonna eziri date zonna mu Uganda bamoita Barbara Namubiru ono bokwata ono n'omuteeka mu kkomera Nsereko Muhammad oba omusazeeko ebitundu bye ebyekyama oyo ye director addukanya company eya Depot Technologies oyo Brenda Namubiru. Kuliko era zino seminar z'abatuddemu nga ayagala abaana bano n'okufuna business ze z'abagenda okuddukanya era ndoza muzira bulungi nnyo ng'ayingira mu masomero okufuna tenda na buli kimu under KCCA ng'amwa contract. Kati mu bantu
balinako ba directors bayina bagenzi byengenda bibwa bulungi nnyo buli kimu kitegere bulungi nnyo tetwagala tetwategedde kubanze nazze kwabya ense kutegeere kikyokola ate ense egenda kutya kati muba directors kuliko Sesimbwa Kasimu Segonja ono aina mu shares emigabo 50 kuliko na Mbiru Babla aina emigabo 2 kuliko Galuwango Hakimu Katende aina emigabo 15 kuliko Sempija Douglas aina emigabo 15 na yeye toina wo mulabirako bebo toina wo mulabirako nenga ye chief control ebintu bino kubata yagala bategeere nti yenna nyini kampuni eno kati omukyalo li mubalaze kyokka kuno kuliko ne kojjawe ngenda bubula gino je mirimu ya kampuni eno mugira bulungi nnyo je mirimu ja kampuni eyo kuyonja myala mu Kampala nengenda babulira ekizibu ekiri mu mirimu gy'omusajja ono gyatakolera kodala nenga afuna sente je mirimu gyali mu je kampuni ze nenga atakola na government je mirimu gyakola mu kampuni eyo era ndoza mugira ba mugira babo nengenda babulira babo eyo kampuni eyekyama ne parliament gyetamanyi ngenda balaga abandi abamuwa tenda na biki byali mukola nzo mugira kampuni bulungi nnyo eyo kampuni under the disguise of ba directors abatali yeyewo yekufuna taliwo kati mazo balaga abantu ngenda balaga nti abantu bakolagana mu Kampala State Council kufuna tenda mwe muri KCCA executive director minister wa Kampala n'abantu abala wepo n'aba insiders omuli omukulu gwe bayita Sekajja Lugolobi kuliko omwe bamuyita Chaga bamuyita Musoke Chagason bantu bakolagana nabo business okutambuza business n'okutambuza empapula okwetola Kampala State Council afune business zonna nga bwe ziri kuliko n'omwami olamuyita kuliko n'omwami omulala Chagason Musoke ono yatambuza empapula okuva ku office esooka paka ku office esembayo okutambuza okufuna sente za nsereko okuva mu Kampala district mu tenders z'ekisiru naye omukulu ono kampuni eno yakagifuniramu obuwumbi buna obwensimbi ekisinga okutiisa omwami ono nga byavuga nti ye asaado munange ono yekojjawe omu ku baali ba directors mu kampuni ono yekojjawe kamubalage bamuyita Sesimba kojjawe ono y'omu ku basajja abadde abayivu nga bali mu kampuni ye oyo Sesimba yafa ekyamutta Sesimba olbatandika kampuni n'ensereko ya Deputy Technologies Sesimba akimanyako nti sente zigenda okuva mu State Council esente zasooka kote yasooka ya billion 2 nagezaako okubuuza nsereko namwebadalirirako ng'ate omusajja na investinga mu sente ze nnyingi gyagenda okukomekeza Sesimba engeri gye yafamu tiyategerekeka ate kigenda otegerera nti family ya Sesimba ono kojja wa nsereko nsereko bamugaa nti alina omukono mu kutta kojjawe naye wakana ate nga n'ebibugagga bya kojja ebisinga obungi abiwamba oyo ye kojja wa nsereko yafa bifo nga ne sente zinnajja wayitawo ennaku ntono nnyo sente ne zijja olwazifuna omukulu ono yadduka agenda Bulaaya gy'abadde era gy'abadde akolera emirimu gye egisinga obungi mu kampuni endala omukulu ono zaalina mulimu gye bayita Market Oval eno gye bayita Market Oval eyo app nsereko yagiggulawo n'agipromotinga during COVID time ngero Market Oval eno bagipromoting nga buli muntu yenna during COVID time omuntu wali osobola okutuma nga otumye ebintu online babikuleetera mu makaago n'osasula nga babikutuusizaawo eyo nayo app weeri kampuni ye yaabwe bangwe nenga tosobola mulabamu kati abantu abo bonna abadde akozesanga n'abantu be yakozesa mu campaign team kati wano wagenda okulya owali okulya n'okukomba essowaani wetulaga wano we wakulu omukulu ono eyeyita nti simanyi takolaga na gavumenti ng'ali mu kuvuma buli muntu yenna amuyisa omusiru twagala mutegeeza buli kimu tukimanyi bulungi nnyo yessawa tukwabye ate ensi egenda kutya mukulu Nyereko Muhammad
njagala enseetegeere obuzibu bwo bw'olina na buli kimu ky'okola ensi ekitegeere. Nsereko Muhammad, kampuni z'olina njogeddeko bbiri zokka naye nga zonna zizogwa oziddukanya ku nsimbi z'omuwa omusolo. Omwaka guli oguwedde bwafuna tenda ey'ensimbi obuwumbi obubiri n'odduka e Bulaaya. Naku luno era State Council yakuwadde tenda mu kuyola ebisaaniiko n'okubifula kye birina okuba mu bitundu by'ekiteezi wazemu n'ofuna obuwumbi bubiri era ze ssente ze wabbe esinzeeko okudduka ebweru gy'obadde ng'okola obuvuyo bwo okutuusa bw'oyagadde okujja okukola ensasage ku lwala Kyagulanyi Ssentamu n'okomawo. Olw'ensonga tukimanyi bulungi nnyo nti abantu badde bakuddukanyiza bizinensi zo mwemuli omukyalo gwenjogeddeko omukyala gwe bayita Nambiru Babra n'abantu abalala. Kati alina akasajja kano akasajja ke ka right hand man we, kana akasajja akali ku mukono gwe ogwa ddyo era ke kakola emivuyo egisinga obungi bakayita Musisi Rashid. Ako ke kasajja ke bayita Musisi Rashid ke ka right man hand, akasajja ako n'obutemo katemu. Mujjukira bulungi nnyo n'akasajja kano balumbako parliament, mujjukira bulungi nnyo balumbako parliament. Era okulumba kwa parliament era Nsereko Muhammad yali akumanyi bulungi nnyo. Oyo bayita Musisi Rashid ye white right man hand wa Nsereko ku social media ne mu business ebyokuwamba n'okutta. Oyo bayita Musisi Rashid omukozi wa Nsereko Kayingo. Kati wano wetugenda ogenda Nsereko lyo comment ya kwawula esiridde olutalo watinkudde lutajja kutegeera. Kojjawo Ssesimba wamutta mu ngeri etaategerekeka. Bwe mmala ofuna ssente zaasooka mu Depot Technologies zava mu Kampala State Council nga n'emirimu togikoze. Kubanga okola ekintu kimu ogenda n'opangisayo kwaloleka mbubiri ne kagenda ne kakola ewantu ne kayola ebisaaniko mu mwalo w'enfuufu n'okwata ebifaananyi ne video n'obisindika okulaga mu Kampala State Council nti okola naye nga teri mulimu gukolebwa kubanga State Council tewanga koleza ati na update ku mirimu ki gy'okoze. Bwe mama ofuna ssente zino n'otika mwannyoko Fatuma Nsereko n'omuntu wano omugulira ennyumba e Germany na kati gyali essaawa zino ne famire ono ogifulumya kubanga ye yali omukuba babe batekonokrati mu kampuni yo abakola emirimu egyo. Office zo oyina office ku West Mall, oyina office ku Jumbo Plaza Parliament Avenue opposite Cafe Javas. Mu office muno mwokolera okufera n'okukoleramu ebintu ebitakkirizika mu mateeka. Musajja gobbi ensimbi z'omuwa omusolo n'okatagga to the extent nti lw'ofera abantu n'odduka n'ofuluma ebweru w'eggwanga. Ensonga lwaki kojjawo yafa bwe yamala okumanya ensimbi nti zijja n'omwefuulira ekyadda musajja wattu enfa ye teyategeerekeka. Kati waliwo ekintu ekikyamu kye wakola kye njagala eseetegeere olw'ensonga nti gwe abantu bakulowooza ky'oli naye nga tesi ky'oli. Kati okulya n'okukomba essowaani kuli ludda wa? Kuli wano. Mumpulirize bulungi nnyo. Nsereko Muhammad, okozesa office ey'oku Parliament Avenue ku Jumbo Plaza nga office yo ey'okufereramu wepo n'okwepikizaamu buli muntu yenna aba yagadde okujja okusaba omulimu nga kitonde kya bukazi. Bw'ateekawo kampuni eyo eya app, abamu ku baana baali bakola mu campaign team yo betwandisanga foot soldier. Abaana bano abasinga abo buwala bakozesa. Naye olina gwe wakola ekintu ekikyamu gwe njagala enseemanye era enseetegeere n'otagwa lutankudde. Njagala enseemanye nti Nsereko Muhammad y'omu ku bammemba ba parliament abaseegu to the extent naye ali mu lukwata gita singers. Eno information genfulumya oyina law firm oluwaddembe ogenda okunzigulako omusango naye ng'olulwadde okuyimira mu kkooti nange ng'okkiriza okumpa obujulizi bwe ngenda okusaba. Oli looya oliwaddembe okunzigulako omusango naye ng'olulwadde togenda teeka omuziko gwonna nze kuleeta bujulizi butya ku social media kuno kubanga oli looya. Mu baana abamu be watuusaako ebikolobero Nsereko Muhammad kwe kuli omwana ono eyali addukanya kampuni eno oninde katono nnyo.
omwana ono gwatuusako gobulisa maanyi yaladdukanya kampuni ya market ovo omwana ono amutuusako gobulisa maanyi kyatandika kitya omwana ono oludde naye nga mukolagana mu kampeni mu Kampala Central kampeni bezaggwa n'omutwala mu ofisi zezimu abe nga akuyambako awo kati kyewakola olwokuba nti wayina omukozi waka omukozi n'akuddukako tewali information entuufu lwaki omukozi yakuddukako n'ogamba omuwala ono Esther ajje ewakaawo akuyambako emirimu egyawaka yono Esther era wano yali mu katale nga promotinga app eyo Esther yoyo yali mu market oba yali mu katale nga promotinga app eyo oyo gwe bayita Esther kiki ekyatuuka ku Esther muwulize bulungi nnyo Nsereko Muhammadi ng'akwata Esther ng'amusindika mu makaage ag'ebugolo bikulufule Avenue agamukyala Amelia kyambadde amuyambeko ku mirimu gy'awaka munnange omwana ono bw'atuuka mu kukola emirimu gya Nsereko ate ne yeefulira omwana ono n'amutuusaako ogw'obulisa maanyi era n'agezaako mutiisatiisa ekyavamu Nsereko n'atikka omuwala ono ettu lyamugema lwali teruli busa omugole mwenna gwe mumanyi ono omugole oyo n'ategeera Nsereko abadde akozesa omuwala gwe yafula awusigalo we omukyalo n'agezaako okunenya Nsereko kye yakola kwe kwata ono mukyala omupya ajati n'amukuba emigobante n'amukuba emiggo n'amuleka mu kkubiro Hajati ng'ageza kwemulugunya olw'ebikolwa Nsereko bye yakola ku mwana oyo Hajati ekyamuviiramu okudduka n'addayo mu ggwanga erya Bungereza nga tajja kweteekera fujjo lya Muhammad Nsereko ku mwana gwe yalitanga hawusigalo n'amufunisa olubuto omwana ono yalina boyfriend we ng'ali mu nsi z'Abawarabu boyfriend contract ng'eggwako ng'akomawo e Kampala contract bweggwako ng'akomawo e Kampala ng'asinkana Esther ng'amubuuza Esther ng'amugamba munnange ebintu byajja bubi omuwala ono y'ono wano nga bali mu kumarketinga business za Nsereko omuwala y'ono wano my drone zikubira wala omuwala oyo ono yoyo drone zikubira wala omulenzi ng'abuuza omuwala ng'amugamba munnange byajja bubi nina olubuto lwa honorable Nsereko omulenzi nga entegetege zimufampa magulu mu bufunzi n'akyankalana n'agezaako nnyo okugoberera ensonga zino Nsereko n'akitegeera Nsereko bw'akitegeera kyakola ekyasinga obukyamu kwe kutegeeza ba state agent ne bajja omuvubuka ono era baamuttisa butwa omuvubuka n'afa boyfriend w'omuwala ono n'afa Nsereko ensi erikusonyiwa ddi watta ne boyfriend w'omuwala gwe wakwatisa amaanyi kati n'omufuula mukazi ono omuzalamu n'omwana bino oba oyagala nkugambye oli looya oliwaddemu okunzigulako omusango provided nti ojja kukkiriza omwana ono bamuleete n'omuwala bamuggyeko dyeni omwana bataliwo then bantwalire kitabe bansibe n'omwana omulenzi ono famire yo banga teri mu kutya esobola okonfaminga enfa y'omwana ono gye yafa mu mwana omulenzi nga amaze okutegeera nti wafunisa Esther olubuto bw'omala ofunisa Esther olubuto n'oyagala okubuzaabuza otwale Esther osooka n'omutwalako e Bulaaya Esther newamulemerera n'adda wano yali ku flight Esther ng'agenda Bulaaya olw'omutwala omufulumya eggwanga toyagala nseetegeere ofulumya Esther wuuyo omutwala nga toyagala nseetegeere naye nga wakwata mukwate ensetandisoko biro byonna amawulire wasasula amawulire omwana yali agenda okuleeta obuzibu omulenzi boyfriend w'ono muvubuka w'ono mukyala n'omutta wakozesa state machineries ne bawa omwana obulenzi obutwa n'afa ono Esther boyfriend yali avudde mu nsi z'Abawarabu ng'amaze contract akomye okusanga mukazi we Nsereko Muhammad n'owo omwana ono obutwa n'owo omwana omulenzi obutwa n'afa lwa muwala ono kino nkigambye oli looya oli mu state nzigulako omusango provided nti ojja kukkiriza bakole DNA ku mwana oyo nga ne famire y'omulenzi eri ready confessing nga Museveni avuddeko
bakonfessing engeri gye wattamu omwana bwabwe ojja kitegeera. Nze sitya oli lawyer, you can open any case against me. Nakali nobo sobola okuteeka ku Interpol. As long as nti osobola okukkiriza kooti nereta Esther n'omwana bamujjako DNA naawe. Bwe baproving nti omwana toddamu tobanja case closed. N'omuvubuka oli ekyamutisa mu muwala ono ng'amaze otutegeera nti omuzadde muno yagala okugalira amawulire n'olyoka otta omuvubuka oyo. Tokomyoko n'okwata sente z'omuwomusolo n'oyingira amaka g'abantu n'otandika okwana buli mukazi wa muntu gw'omanyi nti omwegwanyiza. Mwe mwali n'omuwala ono gwakolera business gwe bayita Shamira Nakimuli. Gano ge manya ge geyita ku Facebook. Oyo n'omukolera edduuka lya computer Kampala Road era ne wamubba ku musajja oyo. N'omukolera edduuka lya computer Kampala Road wamubba ku musajja ku ssente za muwa musolo era yoyaawo. Kati mukulu ebiseera bisinga bw'oteekulanga entalo omanya nga kyekinyaddirira kubanga okoze ebikolobero. Bw'otuukira okutta mwana mulenzi okweka obujulizi nga toyagala nseemanye biki bye wakola, oli musajja mubi nnyo. Toteekeddwa kubeera ku ofisi yonna wadde okweranya ofisi y'omuntu w'omuli w'omusolo. Toteekeddwa kubanga tosobola na kumanaginga famire yo. Muzungu yakumanagingira abaana bo. Mukazi wali mu America yakusukuddukako n'owasono w'okubiri wali oyagala kufunako empapula bw'akitegeera nti wafunisa omwana abendi omukozi mu nnyumba n'omufunisa olubuto n'okwata omukazi n'omukuba emiggo kati n'omutte kubanga gw'okimanyi ntoyagala muntu ategeere biki byokola mu nsi Uganda. Naye gye tunakomekereza ojja kubanga weeya amanda mu nga olw'ensonga ffe tetwagala kumanya ebiseera ebisinga gwe kennyini kamwa kabi kasasiro ganga. Mbabuulidde baani bakolagana nabo bizinensi ze buli kimu kyonna nga bwakitwala. Kati mukulu obeera ku social media ngo oyogereza abaana ab'obuwala obasaba nudes obasaba video bise buno basindikira bitundu by'ekyama kuno okulabula genda mpola eno nkulazeeko sample nyire kugenda mpola. I have a lot eno information nali nagitereka ddanga nakusiriikirira kati tuli ku dead end wadiramu okwasama unnecessary. Nina video nabufunye dda ebitundu by'ekyama ngo bisindikidde abawala mbina mu inbox abawala bofezeeko sente ngo bagenda bafunira visa byonna mbirina wano Kamala ka Musoga ojja kuddamu oyasame bulungi nnyo ngenda biteeka ku social media nsereko nkuwooninga omulundi ogusembayo yasama mpola mpola ogenda kuddamu ogende ku dead end ngenda kuta noduzizo ebitundu by'ekyama badde osindikira abaana ne mu video badde recordinga bana abaana ba house managers n'abakazi babadde okwana ngo baseducinga MP omulamba n'ojjamu empale n'otandika okulaga kali enkoko n'okalicordinga n'okasindikira abakazi era gye emirimu gy'osinga okola ku social media. Omusajja yeyita nti oli intellectual nkulabula omulundi ogusembayo kuba enkya twagala tandika program ya kutambula gwa nti twagala kutuza mu diversion naye nkulabula omulundi ogusembayo Nsereko Muhammad koddamu okwasama unnecessary kuba Kyagulanyi sentamu ng'okola ebintu bitategerekeka. Nakali kaboyiko kali kabayita simanyi mayindo set akakali ebungereza kakinyozi nga naye mufere yafera no mwana ku bukadde 16 mbu simanya mutwala kala naye buzabuza mbu atamufu amagezako omuvuvunga mwe ababiri mwenna mwe oyo mayindo set simanyi matako set ani mayindo no erinya ali mayindo set mwe ababiri mwegendereze nyemize gye mukola ku social media mugimanyi ate muwalampa mutenkula entalo nga muli mu nyumba za ndabirwamu Nsereko nkuwoninga omanyize mala kuwoninga eno kuwaddeko sample information nali nagitereka dda ngera kuwoninga omulundi ogusembayo lwoddamu okwasamira ku Kyagulanyi mu nkola etategerekeka ngenda kuta noduzizo kubanga abaana bazimpadde era mwenna abaana abali mu position esobola okuwabe musajja ono nga musobola okumpa more information about it enamba yange mugimanyi
nja mukola kye nakola dewoda te kyo nkikubuulira ene ya Esther mbadde nagisirikira ddanga nagitereka dda n'omuvubuka gwe watta gwe obutwa boyfriend wa Esther bono Esther wakwata mukwate mukazi we akimanye n'omukuba ebigo n'agenda e Bungereza lwakuba tasobola kwogera oyo mugole era wavu kukyawagana ne mukyawaganira ddala kati nkulabula Damosindika ebinnyo ng'oyasama unnecessarily n'oyo muvubuka wo mayindo seti simye matako seti oyabera ku TikTok ng'alega ennyini mulinga entebe y'eggaali kumbe ne mufere mulwadde muddemu mwasame tujja bambula kubanga abaana mubasindikira ebitundu ebyo bekyama ku TikTok ne ku botiimu mujja kifuwa nga mukizza munda nezo programu zemukoleza ekisiru muve ku Robert Kyagulanyi era muve ku national platform muwane Museveni wamwe period ebisigadde mbireke muve ku bantu enamba yange publicly enseji manyi abantu bagenda kuleta na information bagikube ku meza nenze nkulabula kubanga buli kimu nkirina kuyinza okugamba nti ensi tekumanyi okumanya musajja gwoli muzibu wagambako nti nze sigenda nko Robert Kyagulanyi sentamu ka video lwakuba tokalonyezamu archive kabuze ate bana abakalese bakalese bamaze okukagatta okulaga nti gwe tulinyerera ku nsonga kono bakalese bakagasigase ne wali wakatandikira wagamba togenda nko wa Kyagulanyi ne video ekulaga nti wagende wa Kyagulanyi kati anda bali bamonekako kino kijidde mu kiseera waliwo omubaka Nsereko eyatandika nga wa NRM wabula n'avaayo nti alabika yalekayo okugulu kumu ate okulala n'akuzza ku ludda oluvuganya gavumenti era nga mu kutabula tewali amwenkana basekeredde abo bali ku mboozi z'amalwa actually baaboogera ekyo oli kasitaga nti gundi mbega omanya yeye mbega kubanga gwe wabeze otya gw'otaabeze so bannayuganda boboka bajja kusunzulamu Mwai Museveni sikanya naye owulidde mukulu nkulabula omulyondo gusembayo tuli ku nsonga za kulwanirira ggwanga oyina ekizibu kimu oyagala nnyo okulumba naye otya okukulumba oyina medical insurance nga mwe parliament abanje bafuna ebbanga lyomala mu diaspora ddene nnyo wandibadde otuyamba n'okola ku bintu bino wammanga one Ogambye Kyagulanyi yambala kilo 8 ezengato ngagenda mu das ngagenda okumulongosa mu America si mugambi ne timba teri timba na lezitowa kilo wadde mu n'ekitu teriyo ekyo tukisebbali next time bodda mu kufuna chance egende ebweru tuyamba ogendeko okole surgery y'omumwa ofune lip surgery kubanga omwawukule mu controllinga tuyamba ogende mu basawa bakugu okole lip surgery ogezaako okufunza ku mimwajo ate ogende ofune engeri gye baterezaamu amannyo gona go gatereze obenga amannyo n'ebigambo bikwatagana bulungi nnyo bakoleko surgery ku mumwago in fact kilo ziwayogedde ezengatto zezizita omumwago yensobola tosobola gufuga bulungi teri MP asobola kwogera nga bw'oyagala kubanga MP obeera selective mu bigambo byoyogera next time bwanga ogenze e Bulaaya tuyamba ogendeko mu basajjon bakokole lip surgeon bakole lip surgery zini mwaji sobola kubanga emwaji singa emwa minene nnyo tesobola kukavalinga mannyogan yobula tuyasambiranga akagiga kale kakale ku mudaala next time nze newunya n'omukazi akukuba kiss kubanga abanga awuta ekipooli muvubuka gwe weetereze ogenda otambuza empitambi ku buli mwana wa muntu gwosaze kubanga olina ssente ez'okwono ozikole ozimu state wano waliwo entudde wane tulukayi balungi mu kutereza amannyo bakutereza amannyo obenga ebigo byogere bikwatagana olulimi n'omumwa balungi nnyo mu kukola surgery jangu bakutereza emimwa gireme kuleberanga gundi kabuyi wente kubanga ekizibu ky'olina omumwago tegukwatagana bwongo obwo byoyogera teburepresentinga mu mwago kabaka mwako tulina wano ba international surgeon abasobola okutunga omumwogo ne gutereera abantu bagira babatereza amanyi babatereza emmwe babatereza obina negwa tasobola kufuna ate ng'olina insurance wakitogera bakutereza amannyo n'omumwa ne bagutereza bulungi ne basobola okuwanga nga babufunza kubanga kirabika ebigambo oyitira bingi mu guno omumwa omunene nze newunya n'omukazi akukiisinga munnange era abakazi muyina ekimwagala nnyo serenze ne kala yennyini nedda n'abakazi muyina ebizibu nze ku nsi nalaba abantu bakiro omukazi muli bakiro kati wobeeredde nga omumwa munene nnyo gukulinganga kabuyi w'ennyama y'ente kati ate eri akali enkoko ate nzo tunga akali enkoko kati nnyo kati nnyininya
kalinga kando nga ne sente zewepikira mu mala sente zo kubanga yala kubira nabakazi mukulu we umuzeeko oyavuwaza ba MP obye ba sugar mami oli mu lukwata jita singers ate teri muntu ayagala government ya Museveni kuvako nga badde mu kika kino ky'abantu wano mufere mubbi agaba obutwa ali mu lukwata jita singers tebagala government ya Museveni eveeko abantu bali wammanga ngali mu lukwata jita singers mukwasi w'abakazi gatagala government ya Museveni eveeko nga mufere tayagala eveeko nga mubbi tayagala eveeko nga muwa butwa nga ina mandate esobola okukwata ekwata omuntu asobola tayagala kakundi government eveeko olaba wasirisa omusajja yakukuza kyambadde bawameriya kyambadde n'omukozesa mirimu gy'okufera abantu n'ofera ekizimbe eri wansi ya printing ebitabo ku nassa n'okiguza omuyindi emitwalo gya $, omusajja n'akuyamba n'akukwatira ssente ze bw'omala obafuna bakiza nti ekizimbe kisi kyo ne bakwata muzeeyi kyabadde bamutwalira ziraba musiba gwe n'osigala ng'oyinaayina nga teri akutteko kubanga tukimanyi mu Uganda gwe MP akyasinza okuzza emisango mu Uganda teri yakkwatako kubanga oli state mafia era okolera mu 7 y'ensonga lwaki buli kimu osobola okikola at your own disposal olina akabi weetabanemu kati neewuunya abantu nga gwomu kubayina ekibinja ekyalidinga abantu abayo kya gundi nakivubo paka yard gwomu kubayina ekibinja ekyayo kya paka yard niwe okyaweta era abantu baabokya gwe ng'osite kubali okwata ssente zo mukulu wegendereze nnyo ojjaga nti abaana ba national platform bavuma naye gwe kennyini gwe wetinkulira entalo toli wa opposition oli wa NRM gwe basindika okukyankalanya yensonga lwaki mwe baana mmwe na kino kankyogere mbadde nkyerabidde bw'osanga omuntu yina ku social media ng'anonya following vaya kubawa ssente tobooza akoleraani oyo wa Muhozi project nkiddamu bw'osanga omuntu yina ku social media ng'akugamba teekako ennamba nkusindikire ssente mu diaspora teri muntu asobola kuba ng'akola ng'asobola okukwata ssente naga nti teekawo mobile money namba yo nkuwe ssente kaabere munnabyabufuzi naga nti teekawo ennamba yo nkuwe ssente one babakolako kye bayita profiling buli lwotekayo ennamba ya mobile money bakolako kye bayita profiling temukimanyi Nsereko Muhammad y'omu ku bantu abajja security nga badde bagaba ssente ku social media ezo n'ennamba ze muwaayo profile baba profiling okuva ku empaka ku Z ne temumanyi kubanga muwoza sibatuwadde ssente tebagigaba njagala ombuli omugagga mu Kampala gw'olabyeko ng'omugagga omanyi mu Kampala nga badde agaba ssente ngakera ku makina gani musimba wano bawe ssente mugagga ki babakolako profiling temumanyi oyina gye nakusaba ennamba n'ogimuwa mu inbox nga tomanyi ki kyagenda gikozesa gwe teweebuuza omusajja omukulu MP atuuka ty okujja mu inbox yo agente wayi njala kwogerako naye ku botiimu najjamu essatu najjamu empa neeyamu natandika okulaga akali enkoko gwe teweebuuza muntu kikola kyekyo njala bategeeza musigale ku mulamwa gw'okununa eggwanga muve ku baffere afere bali ku intaneti kuno ate nga bayita bategeera naye nga tebategeera be basinga obuyaayi oyina gye nagamba nupu efuna bilioni 3 wakitezimba masomero gundi teri mu constitution ya Uganda constitution ekugamba teri muntu wa bulijjo akkirizibwa wadde okuyiwa wilibalo y'ettaka mu kkubo erya gavumenti lyerina okukola teri muntu wa bulijjo akkirizibwa kuzimba somero ku lwa gavumenti ya Uganda teri katogamba oti amusimanyi kibiina kye kyali kizimba essomero mu Uganda oba kyali kizimba oluguudo wadde oteeka omuti gw'amasannyalaze nga n'omuti gw'amasannyalaze gwennyini electricity UEB oba UDC bikoze bitya ekuguza omuti gw'amasannyalaze kati milioni 3 naye ng'ate wandibadde ogenda ne weereetera omuti guno ogusimba lwaki tebakukkiriza kuteeka omuti gw'amasannyalaze nga gwegulidde era UEB eguleeta negusimba lwaki baleke babuzaabuza oyina gamba musimanyi kyagula ntagaba ssente gwensi yo bagikuwamu ssente gwensi yo bagikuwamu ssente abantu bonna bali money-minded ku social media nga yeeyita bloga bonna bafere
musooke muteeke ensi yammwe mu maaso okusinga essente. Muleke bantu kujja ku social media balimba nga bakolera Museveni. Muleke kutala abantu ababitiibwa nga ate balina bitiibwa tomuwa kitiibwa. Mutwale nga bwazze. Tulwanira nsi yaffe so si ssente, tetulwanira bifo. Nze setagadde ekifo kyero si wanu wadde kyero si tusina kifo kyenjagala. Nwalira nsi yange birimu wazima n'obwenkanya n'emirembe. Abali muri bakolera gavumenti nola omusajja azze ku TikTok ayege bita ategerekeka tayina ludda tansita kwatagana linnya pale za Museveni mbone mukulembeze. Goloza nsite kumanyi. Mwe namba za mwezo nanzina abakolagana ensereko mu Kampala State Council kutula deal. Enamba za mwezo nanzina wano. Enamba yone yeyita Musoke Chagasoni. Yino wano njirina. Zile namba 2 kuliko 0708 nye mirundi yena mwenda monana. Kuliko endala 0772 498986 oyo Chagasoni. Oyo mukuba dira bansereko mu Kampala. Kuliko ono gobaita Sekajja. Sekajja eri 0782 1095 oyo Sekajja. Kati mwenna abagala okubuuza Esther siroza nti anabakwata kuba ne ku social media abalagira okujjako information ile bakwatako. Kati abadde mu diaspora ngalina kali akavuka Kalashidi alina oli Babula na mubiru nga abantu batambulira nabo gena mu diaspora kulya Sereza State era babadde nayo kutambula ebbanga lyonna bakadda. Era bwe yatuuse yatukidde mu media era TV radio zigena tandiko most na kubanga alina okuva Robert Kyagulanyi negenda mpola oyinza okutomera information enjirina kulabudde ngo budde bukyali. Nze genda ozigulo ko musaku byenjogedde basi bituufu. Nze information enjirina njajji kuteera. Genda ozigule ko musango kubyenjogedde byonna basi bituufu. Information njajji kuteera provided nsobola okkiriza abantu benjogeddeko okuwa obujulizi mu court. Zizi nozo na kampuni details zizo goenzo koza sezirina ezo na kampuni details zizo zona nzirina zona zizo zona nzirina kampuni details zizo gwe jangu mpola ndozo nerabidde. Oh no. You're right. Ya kwatira Muhammad Nsereko bwe kuba kujja mu mboto z'abawala ono yazijjamu. Bwe kuba kusasula muntu yenna ono yasasula. Bwe kuba kola mission ya kujja omuntu kyonna ono yahandola. Bwe kuba kola kintu kyonna kya bufere kyonna simanyi visa bikibi ono yahandola. Namubiro Babula ono bw'okwata ono bw'okutta Nsereko. Mulabi yaddusa mwanyina namutwale Germany nga mazomo gulire enju na buli kimu n'abasetoli nga ne babeereeyo. Kati mukulu bw'obanga ojjanga olala ojja omanyi nti b'olumba tetuli bangu. Misango giwazza gyonna mingi gyo mu Kampala. Kati naye eddakiika 10 njala bawa information eno. Mwenna bannayuganda olunaku lwa Monday muve ku diversion zaabuno obuntu obwazze obu video wabana abaana kubanga jeje emirimu gyabwe baga nti ekika ky'abantu abo tebaswala basobola okukola ekintu kyonna. Tulina omulamwa gw'okutambuza gwe tulina country tour y'omukulembeze gye yataddeyo etandika ku Monday ngera egenda tandikira mbala. Buli muntu yenna alina essimu yo ogenda gikozesa ng'ekyokulwanyisa. Omusirikale nawe akubika recordinga amannya ge njagala ko okusokera ddala nja kwetaaga abakubi b'ebifaananyi nga muyina kamera enneekusifu abalina kamera eza bulijjo bwe tubeera mu laale ng'ezo ba drives ng'ezo
government a number state mafias ba agent abakubifana yona bakola ko profile namwe njagala mutandika okukwata kamera zino nga babasajja bale bifane bate mu bitu mutereke mukwate ne videos twetaaga ebintu bino mu bungi tobaako muntu yena gwotya enaku zino simu esobola okukubira mu meters 5 mu meters 10 ne ku ekifaananyi tewetaaga kusembera muntu mukuba kifaananyi mu recording buli kimu kyemulaba so njalo bakubiriza omula okutandika ku Monday temutya mugende mu country tour twetaaga abantu bangi nnyo tulage mu 7 ku buli kimu kigenda maaso mu gwanga ensi ekitegere kati kino kyekigino njagala bana Uganda mbere begendereza nnyo Uganda weeri eri ku kalebwerebwe mbabuulire eri ku kalebwerebwe guno omwaka simanyi tugumalako nkiddamu simanyi tugumalako mwegendereze nnyo alina akasente kakumi mpola era alina amagezi stocking emmere nga nfundikira saagala muntu n'omwaddemu kudyambu atya amuvuka gwe bayita didigi temubaako kyemutya ku didigi neki mutalina kyali didigi is nothing didigi the daily drinking general is nothing talina kyemubaako kyemutya in fact mbere more comfortable and happy. Let them campaign across the country, but don't be scared of Didigi is nothing. Taina chali. Nchiddamu taina chali. Tembaako kyemutya. Mbalete domuku obiwe ngaba nnyonnyola muyoka mutegeere kusinzira kunage speech taina chali. Ono obiwe. Chana nawe kidomola budomola. Basically is a Paris boy. Holiday manya bana babagaga Paris boy sausage alya bamuoleza bulikamba kamukolera. Nenyina mwennyini yakyogera ekisu yawe wennyini. At yali visitation day emo. Janet Museveni najja n'abuuza muhoozi but my boy at least what else can you do? You cannot run, you cannot swim, you cannot even debate, you cannot do anything really. My boy, what can you make us proud about? Even in class you are failing. At least do something and give us proud. Your father has fought and done everything. We have given you everything. You boy, you're embarrassing us. Nga nyina ayagala kaaba. Janet ngawulira afa. Kati bambi omwana akuze just alya sausage buli kimu bakimuwa obulamu bugonvu mu majje taata yamukuzizza Sanders nawa taata yagamba kati omwana bamutwale kati omwana bamwe kino kati ye mwana bambi kati ye challenge omwana taata yagala omwana akumeregase ya taata we oba akuma omunyago gwabo omwana agokuume nebeera alikirivu omunyago amazima kujje entunga egenda kuyiika buyisi kati ye mwana ye muhoozi bambi musajja wattu ng'omwana ne ku birthday toyinza kuwogera kasipiiki nebo muteka taina waliwera kyolabanga wali kibaita okwoza noyanika mutaka taata alwanye entalo zonna taata nga Museveni omwana amuwadde buli kimu amukuzizza amututte mu za academy zonna amuwadde sente teri kyatamuwadde obufumbo babumuwadde simanyi obufumbo nabo bwasobola ni omwana mbambi waliwo omwana gwolaba nga obudde bwakya buki nendoza bamuzaala tebunnakyangu omwana yali alina kubeera muwala kwali kubulako essaawa zijjawe akyafoominga n'afuuka mulenzi so munange bambi n'abazadde nabo batagba muli bakiraba bagamba amazima kubanga kakabeere abazadde bakira nti ne mu UPDF omwana talinayo kifo omwana nze mukuuma omwana nze buli waali nze mutadde okati ngino bakanga ne bambi nabo silent we basiriikirira bw'olaba obutambi omwana ngo bwe bamuwa akazindaala ennaku ekukwata kebere mu UPDF ennaku ebakwata kababeere ba Obi ne ba esaavi abandigambye mbu Obi waffe twasoma ne ba Obi nabo ennaku ebakwata buli omwana yagamba omwana nga atuswaza atuweebuula ate nondoza bwoddira ku ssomero yo nga kisubi enswaza gana kisubi erinnya lyamwe liyiika yoyo omwana gwe mwazasada omwana yasoma oyo omwana oyo ddala yasoma yakola ebigezo kati yoneebo simanyi bwe kinaabeera ne omwana neddala waliwo ekitatuukirira taata yandibadde yaleka omwana n'agenda mu bizinesi oba azanya firimu oba ali mu byabulimi na bulunzi omwana n'alivinga bulamu bwe gweraba bahuru n'abakulembeze abo bangi abakulembeze bameka bolaba abakulembeze abaana baabwe naye nga ate balina amabizinesi gaabwe gakuze uhuru mugagga kiki batalina naye gwewerako abaana bali mu bizinesi tebavaayo kati ate ne mu bizinesi omwana n'abeera bubeezi CEO oba omwana n'abeera board member n'oleeta abayindi n'oleeta abakibizinesi ne basimanaging ng'omwana ali just overseer naye ate okumuleeta ku stage boti mu politics weeweebudde maaso ku lutimbe gye kinaggwera naye omwana nedda
oyo Obi wa Didigi naye akasinza okunsesa agambye kirabika Yoseri yali yepicha eyo sanga mwendo ogw'ekiro ne babakanga omwana yali nofuuka omulenzi omwana yalina kubeera muwala naye kanga bafunye mulenzi bali bepicha ne beekanga mbafuna mu Didigi kankadde nga muli Janet ya complaininga kankabadde mu lodi kumutugende maaso muwulire Janet nga complaininga Echana nawe kidomola budomola. Basically is a Paris boy. Holiday amanya abana babagaga Paris boy sausage alya bamuoleza buli kamba kamukolera. Nenyina mwennyini yakyogera ekisu yawe wennyini. At yali visitation day emo. Janet Museveni najja n'abuuza muhozi but my boy at least what else can you do? You cannot run, you cannot swim, you cannot even debate, you cannot do anything really. My boy, what can you make us proud about? Even in class you are failing. At least do something and give us proud. Your father has fought and done everything. We have given you everything. You boy, you're embarrassing us. Nganyina ayagala kaba. Janet ngawulira afa. Katugambye omwana akuze just alya sausage buli kimu bakimuwa. Obulamu bugonvu. Mu majje taata yamukuzizza. Sanders na taata yagamba kati omwana bamutwale kati omwana bamwe kino. Kati ye mwana bambi kati ye challenge. Omwana taata yagala omwana akumeregase ya taata we oba akuma omunyago gwabo omwana agukuume n'ebeera alikirivu. Omunyago amazima kujja ye entunga egenda kuyiika buyisi. Kati ye muhozi bambi musajja wattu. Ng'omwana ne ku birthday toyinza kwogera kasipiiki. Nebo omuteka talina waliwera kyolabanga wali kyobayita okwoza n'oyanika mutaka taata alwanye entalo zonna taata nga Museveni omwana amuwadde buli kimu amukuzizza amututte mu za akademi zonna amuwadde ssente teri kyatamuwadde obufumbo babumuwadde simanyi obwo obufumbo nabo bwasobola ni omwana bambi waliwo omwana gwolaba nga obudde bwakya buki nendoza bamuzaala tebunnakyanga omwana yali alina kubeera muwala kwali kubulako essaawa zijjawe akyafoominga n'afuuka mulenzi so munange kati by the way kiri ku record talina mukazi gwe yakwana tasobola kukuba vibe omwana oli gwe bamuteka omwana gwe omwana mukazi wo mukuru base bine bagambo simanyi gendo wasomwana baba setting abo settings bwe yagenda ku mwala wa Lukyamu Nampijja Susan ebyali omwa bimanya bawa Nampijja Susan we mubawe nyini bakwata bamujjako mukazi we bebigo gaine bamutta nemba buli omwala bwe yafunisa olubuto n'amukwata ku kifuba bali na ku visit bali ku Serena naye gombo omwana nalagiraga atiwe leto mwala oyo aba tasobola kukwana ebintu byakulagira bulagizi atiwe leta oyo nokukwana tasobola ng'omuntu atasobola kukwana mukazi kitegeeza tanda kyasobola kukola kati otabeeraliikiriza njala bagamba temugezaako kuba nti mweraliiki ne bw'anaatambula talina kyasobola ekyo kyomba mbawa sayinimenti buli mugenda okyo talina mukazi gwe yali akwanyiko ku bakazi be ne batula ku mmeeza nga bona okwana omukazi n'otandika omutabbira tamukwata nko ku mukazi n'okukwana kwennyini takusobola kati abamalira budde omusajja tasobola kukwana mukazi kitegeeza tolina kyo byesobola kwogera okitegeera kati otabamalira budde temumalirako obudde bwammwe mumutegeeze ekintu kimbage buli muntu waali weetegekera weenyweze bana batambula bakuba campaign balike bakube campaign kati mwagala okulaba reality mulinde ku Monday bwe bataga nti mbala bagisazeeko teri motoka ekkirizibwa kugende wadde okuyingirayo kino mukijje kunze ku Monday terulimpiji mujja kula nti western part of Uganda bagigadde teri motoka ekkirizibwa kugendayo mukirinde road map ya fulumye ya tour ne mugenda kula nti western baganyeyo omuntu yenna okugendayo bagenda baga bataddewo restriction omuntu ava mu Kampala oba omuntu ava mu Buganda kizibwa bagenda mu west bagenda kiteekawo by tomorrow ba Monday morning mujja kitegere kyembaga mujja kitegera mujja tegera ali ku mulamwa natali ku mulamwa tebaye muntu ina kubuzaabuza bano obudde bugenze video wedde tukwatagane ku Sunday saa 2 Mengo Mbulange Mengo na Wonzija kitalo nye kya mwanyina ffe nalubwa amagobase
munjabale tiza kuzimuko clips ze nebifaananyi mujjamula babamusse mu bintu bya Buganda okabinja kali Mmengawo akaba mafia kuba badde tali bulungi nnyo ba mafia bali Mmengo mwanyina fenali wa mukama kuumoze mirembe tewali kyakola fenali ekkubo nobuuza akusoba yabadde mu lukolo kutta afunye muki era najja komekerezebwa nga akoze eki nga afudde kale video rero gwetu webedde ebyogera binambereka babyogere naye mubuuza abyogerera ku ludda kikyusa okukubuuza tusinkane ku Sunday sawa 2 ezakawungezi mukama bankuumire atakuumira mpeera